Mwesikie mkatono. Mwesikie najide ku. Ivan kastaduka nyonga aba wa space babo bayita bagira Masaka bari ndezo n'umukamba bagenda kubanga yitaba ate omugamba kata watu Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ategwe visa yalema. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa. N'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ekuyamba okkulungamya okufuna
okufuna obutuuze tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Bana Masaka, Jemuli, Bana Sembabule Jemuli, tubalamusiza nnyo mwenna nga bwe muzze, abakulu mwenna mu bitiibwa byammwe, mwebale nnyo okutusanyukira bwe muti. Mwebale nnyo okutwaniriza bwe muti. Kino kitususse, mwebale. Aho! Kati nze njagala kusiima bonna abakoze ku mukolo guno. Njagala n'okusiima omwami wange. Awo, wulira gwe laavu, wulira laavu. Okwagala eggwanga lye. Nze mumanyidde emyaka 27 kati. Naye byonna byayogera ku PLU. Ye karakita ye. Tayagala bubbi, muntu ayagala ggwanga lye,
ayagala abantu abanaku byonna byayogera yeye so mbakakasa nti PLU ekigombe ekyokuwagira tugendera ate nange njagala bakakasa nti waali gyendi kiwedde mwebale nnyo sagala balwisa mwebale okubeera wano omusana gubokyeza abasiraamu Ramadan Karim n'abakristaayo abalala abasiiba tubalina tubasabira okusiiba okulungi mukama atuyambe kwagala eggwanga lyaffe n'okwagala bannaffe mwebale nnyo okutuwuliriza twafunye first lady twamaze Ssaabasajja wangaale nabagerekagerekera Obuganda ne President Museveni awangaale n'omwami abeewo ne mwami General Muhoozi Kainerugaba awangaale. The Patriotic League of Uganda, PLU, is a civic organization that seeks to mobilize Ugandans to fulfill their patriotic duties. We believe, as PLU, we believe Uganda cannot develop without these values. PLU is non-partisan. PLU si kibiina kya byabufuzi era tetuli mu byabufuzi byonna. It is non-denominational. Tetwawulayawula mu bantu. And it is non-sectarian. Era tetwawulayawula mu bantu mu madiini mu mawanga na buli kintu kyonna PLU ya buli muntu yenna. We have people from every tribe. Tulina abantu okuva mu buli ggwanga. Every race. Okuva mu buli nzikiriza. Every religion. Okuva mu buli nzikiriza. And every political party in PLU. Ne okuva mu buli kibiina ky'abafuzi nga ne Kagabo mu muntu ali. And Honorable Kagabo is here. We don't care about your political party. Ffe tetufaayo ku kibiina ki ky'owagira. We just care whether you love Uganda or not. Ffe kyetwagala okumanya ensi y'ogyagala. Whether you are patriotic or not. Twagala kulaba olimu mwoyo gwa ggwanga oba nedda. Are you ready to sacrifice for Uganda? Fubuka kubanga ffe abakulembeze abeaki obukulembeze obulungi bwe bwetegese General Kainerugaba yetegese bulungi entalo zonna zirwanye. Kainerugaba abeewo. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75593886 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7737 73 59 ne
noti 757 noti 626 Shihan Standard Primary School. We invest in education. Mulongo Diaspora Foundation ngaigatide wamo African Canadian Foundation Back to Sako Global Conference mu September jangusi sinkana abakugu atoyige ngabugabanye ebirowozo tuyita ba doctors ba nurses ba counselors ba nabyamizanyo ba administrators ba social workers abasomesa ba nabitone abayizi ba namawulire n'abalala bangi ba international participants mujja kusasula Canadian dollars 400 ate abanayolesa mujja kusasula Canadian dollars 520 ba Canadian participants mujja kusasula Canadian dollars 200 obakyalira eventbrite.ca eno global conference ekwata ku substance abuse addiction suicide ne mental resilience okumanya ebisingawo genda ku mukutu gwa www.canadianfoundation.org oba kuba essimu +747 oba +4 oba +4 3 259 oba +256 000 ate n'osobola n'ogisindikako mobile money oba tu emailingire ku info@africanfoundation.org. Tusuwa Global Conference etegekeddwa African Canadian Foundation. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home.